Nekoji ffe twagala Pentagon oba tuddize ssente. Pentagon ya nnyoko twagala Pentagon tukoye zitenti. Gwe muganda wange musumba wange gwe tewandibedde gwe nange nasonda ku ssente era musumba tukulwaniridde akasente ka wano nga kamenya ffe twakasindika kubanga yeggwe muzimba ennyumba mu mawulire nga teffe tuusaba mu kisooto wali oteredde abantu bawano mbabuuliridde naye pasita ebyakasente mubisiirikidde muzeeyi kankubuulire ensonga togizanyisa ffe ndiga tujja kudduka naye okawaŋŋamudde twagala Pentagon oba tuddize ssente. Batulaba abalungi mwenna abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo likinga commentinga subscribinga omale okone ku kade obeere ng'ofuna obubaka bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Omukulu naye mbalamusizza mwenna abalaba Nekoji naye nga mbaagala nnyo. Yes, bampita Nekoji amannya ag'obuzaale nekolera Godfrey ono obi wange Masaka Exodus abe Masaka tubalamusizza saidi zeeyo nga tusinzira mu kibuga Kampala tubaweereza ate ebigambo ne bisaasaanira eggwanga yonna era yenza omukulu yagamba nti nno ffe twagala Pentagon oba tuddize ssente nakuddamu nakugamba Pentagon ya nnyoko twagala Pentagon tukoye zitenti. Gwe muganda wange musumba wange gwe tewandibadde gwe kale nange nasonda ku ssente era musumba tukulwaniridde akasente kawa nga kamenya ffe twakasindika kubanga yeggwe muzimba ennyumba mu mawulire nga teffe tuusaba mu kisooto wali oteredde abantu bawano mbabuuliridde naye pasita ebyakasente obisirikidde. Yes, n'akayimba akalala nti omuceere gamba omuceere nyamba omuceere mu kale ceere nyama omuceere mu nyama omuceere mu nyama. Yes, tugende mu maaso Nekoji. Obuyimba nga bw'amaanyi obwo abantu baagala okumanya yeggwe Nekoji amannya g'amazaale maama ge yakuwa oba dadi ge yakuwa. Yes, amannya amazaale by the way abatulaba sikyusanga amannya by the way era ge gamannya naye waffe ku kyalo bampita Neeko just nti nze nazaalibwa nga bampita Neekolera Godfrey naye era nakula nga bampita Neeko so erinnya lyange lyabasita osobola okumekinga erinnya lyonna erigenda vayiro tewali linnya nti no kikwetagisa kukyusa linnya okuba owakabi wabula olina kukola byakabi naawe n'ofuuka owakabi n'erinnya n'olifuula eryakabi. Koti Neeko yakulira luddawa? Yes, omusajja Nekoji ekyalo kyewaffe banzaala Laakaayi eyo Laakaayi ekyalo kyaffe bakiyita Ddwaniro Laakaayi walako eyo naye nga tukulidde nnyo mu Masaka kuba mwe tusomedde mwe tumalidde ebiseera ebingi n'emikwano egisinga bannaayi gye tulina ndowooza Masaka ba Ogizi kati ne tuyingira Kampala ogoba ekirooto. Olwo Masaka omuyingiddemu musomeddemu olwo mu Kampala muno wajja mu mwaka ki? Kampala era namuyingiramu era bitabo kubanga Masaka nasomerayo mpaka ndowooza nenkoma senior era ku Masaka Exodus mulimu obi wange awo nenyingira Kampala ku HSC aba parents era nentandika okuyiriba mpaka ebbanga lino lyonna ndi Kampala. Yes, naye ng'abantu b'e Kampala bali mutwaniriza nnyo endongo eri mu kusabula mukusalako eggwanga abantu tuli mu bbalaga kye tulinawo ate nabo bali mukyaniriza bali mukyagala. Yes, era nsanyuka nnyo omwana neŋŋamba nzaani era okitegeera obimanyi Masaka gye twali obimanyi kati bw'ojja nti ne Kampala mwana kasa okugamba oyo Nekoji atogenza omuntu n'olangirira kuba mumaani n'okumanya obumanye ku kyalo k'obeera Kampala wano kiba kyanjawulo nnyo. Yes, salemuko kalaiti wano kati kajja kumala recordinga kati music ife kuba ffe twatandika okulaba ng'oyimba kwekizo music omuyingirira wa ewakulu ddala
ng'oggyeko onize gye nakulaba ku Ekizo eyo katetuma eyo simanyiiyo katitwale nsimanyiiyo omuyigirira luddawa nja kubuulira zizo kagendayo Exodus kyenjukira Exodus akayimba ke nali mayiminga waliwo omuyimbi baali bamuyita Lonnie Banton abajjukira namayiminga akayimba ako goli obyojjukira namayiminga nga nnyo akayimba nga bakayita tonywa n'ovuga kyakabi nnyo kunywa n'ovuga bannaaye akayimba ako era Lonnie Banton oyo salute ayigira nnyo kayimbako okuyimba yes kati era omwe yakwisikiriza okuyimba omanyi bw'obajja mu ndonge wabawo music gw'oyagala osegeera naye ng'ako akayimba bwe buyimba bwe nasinga okumayiminga kyakabi nnyo kunywa n'ovuga kino kunywa n'ovuga alla tonywa n'ovuga kati ako akayimba nakamayiminga nga nnyo nenkamayiminga kati kale kanjigiriza nnyo performance era big up Lonnie Banton ate nno n'ekirala by the way nyina kyenjjukidde Lonnie Banton ku ssaawa eno takimanyi naye mwana kyali wange okimanyi nti ampa ne kasente namusangako wiiki ewedde ku federation eyo Lonnie Banton ali mu America wamma ono gundi nannyini Monster musajja mugagga nnyo yagagga walatagala kumanya bya Uganda nzate gwe mbadde ngamba ono gundi ogamba Red Banton Red Banton wamma Red Banton musajja mugagga nnyo yalina studio gye bayita Monster ewulira mu America era abaana be nze abasiba n'enviri by the way mutumiddeko nnyo mwagala nnyo n'omukyala we Dre kuba famire ya mukyala we mikwano gyange nnyo famire ya mukyala we gye bamuzaala mikwano gyange nnyo kati awo music omuyingirira wamuyingirira no mu primary music ya mu primary nali nsomera ku ssomero baliyita John Jones iri eyo Mulakayi mu ddwaniro twakolanga obuyimba nga bwa recording nga batulete Kampala ne tukola ki namuyimba tuli recording obuyimba babuteeka ku CBS ne buzannya osegeera kati nze naviira ddala mu primary nga ne musajja muyimbi era mu primary nakubanga n'ebivuga olwokubanga bivuga ki eŋŋoma osegeera eŋŋoma engalabi biki byonna nga nabikubanga naye nebaza Katonda nti ekirooto kyange kati kyendimu kuzannyiramu yes osinga kuyimba music kikaaki music gwe nyimba dance oyo naye nga bwomanyi nti music we Uganda talinaako nti omuntu ayimba kino naawe era nga bwolaba nti ba Gravity bajjira mu zi hip hop essaawa eno bali mu kuyimba birala nti Uganda yensi etalina system kyogenda n'ekiriwo ntisookulaba nti nno abantu babawunsinzeemu kino tekitambula n'ogenda n'ekino kati Uganda togamba nnyo nti nyimba style eno yimba ekiriwo ekitambula bwe kivaawo ogende ku kirala okulemera ku trending yes ennyimba zo ani azikuyiyiza ennyimba zange nze ni musajja muwandiisi naye nga bwomanyi vibe ya studio eyo giraba era bw'obeera ngaawo owanga big up buli omu abedde mu studio mbeeramu abantu bangi ne vibe esobola okujja oyinza okujja ku studio nga toza kukola luyimba osegeera naye ne mufuna vibe awo n'okola naye buli bwembeera mu vibe eyo bwe muba mukola oluyimba mubaamu vibe ez'enjawulo omuntu ayinza okuwabula n'agamba kyaliwa kana akagambo kajja kugenderawo awo n'okateekamu osegeera aba tawandiise naye aba akugasseeko era oluyimba lwange lwe bayita Pentagon I salute producer bamuyita Lion studio eri awo ku Salama Road producer bamuyita Lion studio bagita Baltimore Lion Baltimore
chali wange omulala bamuyita Nature yannyambako ebigambo bingi era alinamu omukono gw'amaanyi mwola oluyimba okunyamba ne tugatta ebirowoozo nti ojja ne idea naye wabaawo bakyali bakuyambako nga tukole kino gattamu kino tugattemu kino kitegeera so oba okola oluyimba tobeera bwannamunigina obeere mu vibe nnyingi nga bwolaba mugenda okunyumirwa nga muli mu vibe oligenda okunyumirwa abantu kuba oli aleeta obubaka buno nono n'aleeta buno nemutuuka ku buwanguzi kati sofa buno obudde olina ennyimba mmeka sofa buno obudde ebyaddala zonna ewamu tugatte wamu kimanyi nange sizimanyi naye zisobola okuba nga mukaaga zisobola okuba nga mukaaga olina vidiyo nga mmeka ng'ogyeko eri ya Pentagoni vidiyo era olaba ennyimba zennyina era zo vidiyo zennyina osegera sipromotinga nnyo audio promotinga audio nakwata nenkola vidiyo ani azishootinge ninawo vidiyo yajja live ninawo edrenipo ninawo gaya oba muyita yakwata ya Pentagoni mwerabidde okitegeera naye nga nkozesa abantu ab'enjawulo era oluyimba lwengenda okutajja live yalushootinze abayimbi abasinga obungi bakaaba n'akasente ka vidiyo kuba kano akasudio olufu tekaba kangi nnyo abakangi aka audio yes ng'ogyeko bano abaana abakola production atali mungi naawe omuwulira nga si muki si mulungi obanga naawe tosanyusiza kizibu nnyo okusanga production omulungi ng'ebintu si birungi olwowulira ekintu nga kirungi era kibaamu akasente tetuganye baproducer babeerawo naye era abeerawo nga waliwo naawe embeera gy'otaddewo gwe akasente okajja ludda kwoteeka mu production kuba abaana bangi bali eyo bakaaba bakaaba naye mbasabira nabo babeere n'obuvumu kuba kyenjagala abantu okugezaako okubagamba ekintu kyonna kyokola bro kyonna kyoli eyo nga kyokola ekisinga okukibeza ekyakabi mutima gw'okirinamu ositegeera buli woba nga oyagala ekintu olwana nnyo okiwangula ffe tetulina nnyo naye nze ne musajja musibi wa nviiri naye era akasente kakatono kenjijjayo mu nviiri kakwata nenkateekawo nenkayiwawo omubiri ositegeera sigamba nti sinyigirizibwa mu bintu bingi bye mbanjala okwetuusaako naye waliwo kyongamba nti kyekisookerwako music kyekisookerwako kyange mu mbeera yonna music kyekisookerwako kyova olaba nti nosobola okulaba ebintu nga bitambula ku speed nolowooza nti nina sente sirina kisente wabula njagala bwagazi kyenkola nenteekawo omubiri kati mu music ono naawe olinayo abakuyambyeko ng'ogyeko bano baproducer okukuyambako olinayo abantu abalala bakuyambyeko music abantu abalinga abanyambyeko yoyo customer ankubira naŋŋamba njakusiba nviiri njakola ku mwana wange njakola ku mukyala wange njakola ku sister wange kubanga nsiba dreads ebo abantu abalinga abanyambyeko naye tewali muntu mulala yanyambyeko nti oba manager nti oba ki mpozi n'abalala abanyambyeko abantu abanyambyeko okupromotinga ku TikTok big up Sunda Beni big up Batuli Bulala family nga bw'obamanyi bonna abasibidde Patricia Bani Jose Chakala n'omuntu yenna yena akutte essimu ye najjanga kweno interview n'agiraba n'atematemamu n'ateeka ku TikTok n'ayongerayo n'asanga sound ku TikTok n'amutuulamu yoyo omuntu yenna ali mu kunnyongerako era gwe nsobola okuyita promota wange naye siina muntu gweŋŋamba nti nazze twegatte mu bizinensi ayiwewo omubiri gw'akasente oba ki ekitegeeza tolina promota manager nga gwe bwozze gwe promota kubanga kyogenda okuteekayo abala bagenda kukima singa promota aba ali ng'ali eyo ng'ayagala okujja okwegattako bisaanyizo ki byalina okujja nabyo nze omanye endongo eno giraba eringa bizinensi yonna
nti osobola okukola bizinensi nze ekintu kyenjagala goal kugenda kuba wakabi kugenda mu maaso kuva ku level gyendiko kugenda ku ndala omuntu yenna alina ekirooto ekyo ayagala kukola ebyakuba wakabi osegeera kuba esente si kikulu omuntu osobola okuba nesente naye nga ebirooto birala osegedde so nze njagala birooto bye musiki wange ku ssaawa eno ali mu kukola akolamu osegeera tusobola okunoonyayo kasho ne katuwa sente ne tuteekamu naye omuntu alina ekiruubirirwa ekifuna akasente ne tugattako tusobola okuba abaakabi osegeera naye sigamba nti alina okujja ne sente nnyingi eki abagagga twali tubalabye naye ne batatuusa abantu ku birooto byabwe naye njagala nnyo omuntu ng'azze kukola kuba waakabi yakuba ku ssaawa eno musiki wange avaamu akasente nsobola okuyimba owantu ne bampayo ze bampadde ne tugattawo kati njagala muntu mukozi wabula saagala muntu nti alina nti oba ki jasi njagala kukola awo wennyini nnyini omuntu ng'ali eyo ayagala kulaba okupangisa OTG wa wayinza okujja na bitundu na kategori ki w'osinga okuyimbira kangeze nti osinga kuyimba ku bivulu kokka oba nenewala oli waba akwetaaze naye ojja kati nze nga bw'olabye nga bwe nkugambe nti neetaaga sente okukola ebintu sifuddeeyo omuntu wonna wampita kasita zibanga sente kasente yonna gye kali nkano nayo oba mu masomero oba mu patizi oba shozi okitegeera oba bbaala ne bwebanga kyaki oba mukolo oba kyo kitegeera so nze neetaaga kuyimbira bantu kuba nayimba music atuuke mu bantu kati nze wompitira wonna nja kujja era nja kukola kyenteekedde okukola era nja kukusanyusa nkimanyi birungi ki byofunye mu music essaawa eno sisobola kugamba nti ebirungi biri awo bingi naye jasinze era osanyukamu n'ogamba oyise owantu owulidde oluyimba lo oyise owantu omuntu akuyise oyise owantu omuntu akwegombye kale n'owulira nga naawe ekintu kyokola okyenyumirizaamu okiraba nti kirinawo kiva era niwe kikuteeka so ebirungi tebinnaba byamaanyi naye era ndi musanyufu nti bangi abali mu kukola byenkola naye nga tebannaba kutuuka wentuuse osegeera era nebaza katonda oyo mwana ali mu kunzija ku levo eno okunteeka ku ndala era abandaba bannaye bampita nekogi na music mungi gemutasobola nakumalawo osegeera so neetaaga gwandaba naawe andaba nsheyalingira oyo yenna ng'olina mu ssimu naye andabe munyongereyo nfuke wakabi olina okusomoozebwa okulala kwosinkanya mu music okusomoozebwa kungi ndoozi era mukulabye kungi bampambye soka olindeko bingi nnyo nnyo bakuwambako kayimba ka Pentagon ekitegeeza obadde tobigoberera nali mbigoberera naye nze ebiseera ebisinga manyaga nnyo omuntu n'atwegambira ekigo nga siwulidde mu njwanjwa kuba nalabako awo nga bakubye naye nga musajja wange yakubye akayimba ate bajja batya nga bamukubye olwo bakusanga luddawo kuwa bampambamu okuba kati emboozi eyo badde saagala gigendamu nnyo kubanga ekiseera kyayo kyaliwo okitegeera so abagigoberera ne bagigoberera nawambibwa nga nakata kayimba ka Pentagon sisobola kugamba nti oba kyava ku kino oba kyava ku kino naye omuntu omutuufu era alaba nti oluyimba lwa Pentagon lwali lulina omuntu gwe lukuba luyinza okuba nga lwe lwavaako mberebeze so saagala nnyo bigendamu naye nga okusomoozebwa kwenfunye kungi nti ennyimba zange za bubaka bungi osegeera era nyina n'akayimba ke bayita obufere naye bwe nakataddeawo era nalabye comments nyingi ezitiisatiisa kyo kitegeera kati olumu ne bikulemesaako n'okupromotinga oluyimba lutuuke gye lutuuka nti olumu n'omuntu aba ayagala kutula mu sawundi we ate n'atya osegeera naye neebaza Suuna Beeni neebaza abantu abo bangi taata Kimbowa Sipi Patricia buli omu ayakwata sawundi wange n'amutuulamu big up
Yeah. Okusomoozebwa ki okulala kw'osisinkana mu music? Okusomoozebwa vidiyo ezo zezitusinga kufunako okusomoozebwa. Audio osobola omwanguyira naye vidiyo ebintu byakasente olumu bigaana nga weetaaga sente okola ekintu ekyamangu n'omaliriza olumu nga kigaanye osegeera ya kati sente ezo kyekireeta obuzibu naye nebaza Katonda nti ne mukukolako ebisoboka era abantu bali mu biraba ya yes. Olina olwogezeeko ku stage n'oyimba mutuufu n'ovaayo nga wennyamiddemu? Nze ekituufu kiri nti nebaza Katonda buli stage ze nninyeeko nvaayo neewuunya amaanyi ge nnina okitegeera kuba nnyina oluyimba baluyita omuceere ti omuceere omuceere mu nnyama omuceere mu nnyama ceere nnyama ceere nnyama. Oluyimba olwo lwe lusinza okumpa surprise ku stage. Lumpadde surprise nnene ey'akabi. Oluyimba olwo abantu balwagadde era lwe lusinga buli we nduyimba ku stage by the way nvaawo nga nfunye amaanyi agakola ebiddako kuba lundaga amaanyi ag'akabi okitegeera abantu nga balwagala nnyo nnyo nnyo. So nze buli stage gye ngenzeeko empadde ekyokuyiga nga kyamaanyi kukola bukozi wabula sina we naagenzeeko nenzigwamu amaanyi. Kati woba toli mu music nga toli mu nviiri olina ebintu ebirala by'okwasaganyaako? Bwemba siri mu music nga siri mu nviiri sirina kirala era tewali kirala kye mba nkola. Bw'otansanga mu studio era ojja kunsanga ku saaluuni oba ku stage. Mbalira mu bintu bibiri: saaluuni studio. Yes. Kyekyo kyokka. Bagamba abayimbi kizibu omusiŋŋanawo nga talinayo omuntu we naawe olinayo omuntu ng'aka girlfriend? Kati nze essaawa eno music mugugu gye ndi okusinga ekirala kyonna. So saagala kwetikka mugugu mulala essaawa eno fokosi nze nsooke ntuukeyo mmala okutuukayo nja kunoonya omuntu gwe nsobola obeera naye naye ku ssaawa eno saagala kugattako ate kizibu kirala kyonna kubanga nnyina wendaba wenyina okuteeka akasente kange amaanyi gange ebiseera byange n'ebirowoozo byange byonna ye music. Kukola ebintu eby'amaanyi kukyusa industry eno okitegeera ebeeko nga Nigeria bw'ogiraba. Olinayo naawe designawo? Designer akudesigninga mu video shoot era nga bw'obiraba nti osobola okubeerawo omuntu n'akwambaza ki ne ku ssaawa eno tetunabeera nnyo nti nno nti oli w'amaanyi nnyo 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 nti oba mu music nti oli mu kufunamu nnyo nnyo nti obeezaawo omuntu nti no yakudesigninga wabula osobola okulaba akantu n'oinboxing omuntu kuba abadesigner oba balina nga bangi okitegeera n'omugamba ako kalungi kandeetere kali ku mmeka kandeetere okitegeera kati oba nabo nga banjawulo. Hoti nga tumaliriza omuntu aba yeetaaze music wo ayinza musanga ku social media platform kinaki? Omuntu yeetaaze music wange bamputa neekojji social media zonna nze music wange ali buli wamu woogenda omusangayo ku music stores zonna teeka mbutesi neekojji ku TikTok kwendi neekojji social media handles Facebook, Instagram, YouTube byonna teekamu neekojji anjagala neekojji inbox me ojja kunsanga wonna oba TikTok oba Instagram wonna woteeka neekojji inbox me ojja kunfuna enamba yange y'essimu bw'onaaba nga ojagala ojja kujja mu inbox yange social media handles zange nja kuddamu era twogere n'ennamba ngikuwe twongereyo business. Guno omwaka abantu basuubire ki? Guno omwaka basuubire okulaba Neeko ng'akyuse nga waakali esegeera yes nga waakali nnyo nnyo okusingako kye balowooza kuba music nnyina mungi nnyo nnyo. Bubaka ki
bwolekera abantu abatannaba kuyingira mu music? Yes, obubaka bwendekera abantu abatannaba kuyingira mu music mbalekera ekintu kimu nti kyonna ekintu kyonna kyokola nga si music yekka naawe ekyamawulire kyolimu kyonna teri mulimo mubi gwagukola gwagulaba nti mubi oba gwagufuula omubi naye waliyo ali mu kulwanirira awo wooli ajja awo wooli osegeera nga ye kye kirooto kye naye gwe ate bw'oba wooli ng'olaba nti wabi osegeera kitegeeza gwe awafudde owabi naye owantu wonna walungi kasita oba ng'oyagala ekyo kyokola yagala kyokola kigenda kukubeerera ekirungi era ogenda kubeera success mu kyo oba okyagala naye n'oba oba nga okola mulimo ki n'otagunyumira n'otaguwa kitiibwa n'otagwagala togenda kuba successful nago era togenda kuba wakabi kuba kyokola tokyagala ya nange ekinfudde wakabi mu music mwagala era mmanyi wakabi era mmanyi ngenda kuba wakabi ensonga lwaki mumuteekamu mbeere wakabi naye singa simulaba nti wakabi singa sobola kukwata sente zange zonna zennina nenziteekamu kuba nange nina ebirooto nti nsobola okuwasa ku mukazi nembeera naye nsobola okuzimba ennyumba sokukola bizinensi yonna naye nedda ogamba kankwate zino miliyoni 3 oba miliyoni 5 oba miliyoni 6 nziwe Fulanka akole vidiyo ekitali kyangu naye nga eyo vidiyo Fulanka agenda kuwera mu kafulashi ogenda kutwalayo kafulashi bwekati oba nkayinamu muno nyinza okuba nga si kafulashi kano okalaba kano kalaba kano abakalaba eno message nkulu nnyo bagiwulire okwata miliyoni 8 n'ogenda kujja live n'ogamba Fulanka oluyimba lwange lwe luno ne mukola script n'atula wansi nakukolera budget nefuluma nga ya miliyoni 8 osegeera naawe n'ogenda ne weesettinga n'ofuna akwambaza n'okola ki naawe ebibyo ne byeyongeramu emitwalo 5 baakakadde okubeera ng'oli steady n'ogenda wa Fulanka miliyoni 8 n'otwala kano ka flash nazikuteera n'akakuteerako kano ka flash n'osala ekkubo ng'oyo waakakwali naye ng'olina omuwa ensi naye nga yeetagamu ssente endala ensi emumanyi osegeera naye nga kano ka flash okalaba nsobola okugenda waggayo akuba ekikomando namugaa nyina flash yange eno okitegeera mpaayo ekikomando kya 5,000 oba kya 2,000 okimanyi agaana naye nga kuliko waaka wa miliyoni mmeka 8 naye lwaki nkugamba ekintu ekyo nti oyo waaka weerekereza ebintu bingi n'omukolo omutadde wano tali waafe miliyoni 8 ezo wabula agenda kuba waafe miliyoni 8 ezo ng'omwongeddemu ssente endala ensi n'emulaba ensi bw'emulaba ojja kukuŋŋaanyaamu ezo ezikubasaamu n'ezikubisaamu okitegedde naye tezirina valiyu nga zikyali kuno okitegedde so ekintu kyonna kyokola mbeera n'obumalirivu kikole bw'oba kitandise kigguse tokituusa mu kkubo osegeera nze najja mmazeeko bulo oba bankutte oba bampambye oba bakoze eki ngenda bakuba endongo paka kuwulira bubi yanze nekoji abanjagala social media ndozi zange nekoji nti ffe twagala Pentagon oba tuddize sente Pentagon ya nnyoko twagala Pentagon tukoye zitenti gwe muganda wange musumba wange gwe tiwandibedde gwe nange nasonda ku sente era musumba tukulwaniridde akasente kawano nga kamenya ffe twakasindika kubanga yeggwe ozimba ennyumba mawulire nga tetuusaba mu kisooto wali oteredde abantu bawano mbabuuliridde naye pasita ebyakasente mubisiirikidde muzeeyi kankubuulire ensonga togizannyisa ffe ndiga tujja kudduka naye okawaŋŋamudde twagala Pentagon oba tuddize sente Pentagon ya nnyoko twagala Pentagon tukoye zitenti yes nekoji ya mbaagala nnyo
nekoji oyina guno omwaka oyinayo kolabo abantu bogenda okukola nabo kolabo? Yes, nina kolabo nyingi sigenda basunirako kuba bayinza otya nnyo kuba bennyina bonna bakabi. Yes. Naawe mu music wane waffe Uganda era nyinayo ne kolabo eyateereddwa baluyita olimba balyamu kirye ne Ziza Bafana. Yes, balyamu kirye munda bali mu kyo bakifenkenye egende ke kaseera tubambalire ekintu kyaffe bakyabulire bagenda. Banaye olina obubaka bwolekera abazadde ng'aliyo otayagala mwana wayingire mu music? Yes, abazadde salute mbagala nnyo mwebale kuweerera abaana wadde tewali mirimo naye mulemeddeko ne mwerekereza ne mubateeka mu masomero amalungi ate nga gaseera nnyo buli kimu nga kiseerebwa ate nga n'amasomero sige gaseera naye gye bajja ebikola biseerebwa. So obubaka bwembawa never judge a book according to its cover. Tojajinga muntu lwanfaana naye bangi abatujajinga tulina dreads tuli bayaye naye nga tuli bantu bavunaanyizibwa. Bwenja mu makaago nga njagala muwalawo tonjajinga lwanfaanana okitegeera mpaamu akadde osobola okuntegeera nga ndi wakabi okusinga gentleman golaba nga ate akeera ku street nakola ogw'obufeere okitegeera naye ng'ate nze ndi musajja wadde ondaba n'enviiri ondaba ng'omulasita naye nga ndi muntu luyo nina eddiini ntya Katonda njagala abantu ndi musajja mukozi ng'era nga ngenda kubeera ddoono okitegeera kati temukompeyalinga abantu lwafaanana zaabwe bangi abalaba abawala n'olaba omuwala alina ttatu atintinza obuviiri n'omukompeyalinga okitegeera naye nga waliyo ate munnaye ali eyo ng'ayambala ne gomesi n'asiba n'ekkanzu mubalabye ab'amasuuti nga babaliddemu enkwe naye bwe mulaba ng'abayaaye okitegeera nga bali ku kituufu. So tolowooza nti okwambala amasuuti nti oli wakabi edda tojajinga muntu lwafaananaye wabula kanaakamwa ekikavaamu byebiba ebikolwa. Embeera yali ekutuuseeko bade manyi nti yali etuuse ku nze nzekka era omuntu okujajinga abazadde n'akujajinga nga zogenze wa muwala we batujajinza okuviira ddala ne famire nze ne muzeeyi wange yanjajinga dda okitegeera ya ne famire yange yonna yanjajinga naye ate nga sisobola kufaayo nina okukola mbeere wakabi ensi naye ndabe nti nno ndi wakabi ya otherwise abaali bakujajinga batuuka ate era ne baddamu ne bakujajinga kuki mu mbeera endala etali eri gye baali bateekawo. So togwamu maanyi ebigambo gegaba amaanyi go kola nnyo oba proving ya kola nnyo abo abali mu kwogerako oba proving nti kye baali balowooza si kyoli. bubaka kibolekera abafaani bo akatalekekanga ggwe wanagadde bafaani bo okabagambe akatalekeka nze neekoji buli wolaba akayimba kange eddoboozi lyange nzekka teryaliyimba mulala buli wookasanga kasawundi kange katambuze tula mu sawundi eyo kabiweetinge kajja kunyumira nti manyi kuba byennyimba binyuma. Toyinayo bweyagala kutumirako otige? Yes, benjagala okutumirako my number one fan Kididi mwagala nnyo. Yes, yayiwawo omubiri nga bankutte bampambye mwagala nnyo. Wembulemo Foundation big up bambeereddewo nnyo challenge videos Wembulemo Foundation bonna abaana ba Wembulemo Foundation ne Wembule ng'omuntu respect you salutinga big up Ziza Bafana kwagala nnyo oli wakabi yampa ne kolabo omwami oyo n'atannumya buli kimu n'akikola n'abalala bonna abayimbi bonna Fifa Maika bonna abakyali bange mwenna bonna baproducer Clone Production Nature kwagala nnyo Aspirini Beka bangi nekisobola bamalayo naye ng'abantu abali mu lugendo lwange buli alina kyakozeewo Suna Ben kwagala nnyo kasajja gw'oli wakabi Suna Ben nkwagala nnyo akasajja kano kakabi omusajja oyo munoonya nange wakubale nali ngenda omunoonyezaako I salute you Muteesa Pro nkwagala nnyo Muteesa Pro by the way ambeereddewo mu kuzannya endongo yange
mwagala nnyo mwana obaawo nga tolina kirabo kyakuwa muntu Katonda atukola bintu omutima tebasobola kugukebera naye munnaaye mwenna monde ku mutima kyensobola okugamba Katonda nyamba nfule wakabi mpulira nga nina abantu nange benyina osanyula naye saawa eno nga sina busobozi bannaye tetugenda sukkawo wano omuyimbi tujja kwongera omubawaako anaaba alinayo ekipya kyalina webaka video shooting ako anakyayagala okuta ffe weetuli tujja mwongera omubawaako sigenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi ankoseki pulezidenti w'Masaka City njagala okutunulako nnyo ku Angela njagala okutunulako ku Nshime Grace njagala okutumirako nnyo tuhaheebwa mwena mbagala nnyo Loozi Shira mwenna n'abali baffe abadde Mix Media mwebale kulaba mwebale kulikinga mwebale commentinga na subscribinga hali ya undergarments gyali ekikumba kyonna kirina sigenda sukkawo wano muganda wange neyanza nnyo okukyaza naawe webale yamaani kunoonyako yamaani yasi okozemu ensobi totumidde Sserwanja bannaye Mr. Sserwanja nkutumiddeko nnyo owalewoozi ne Masaka Exodus ffenna wano tuli ba ODP tuli baana bo twayita mu masomero go naye nze nali mulalu nnyo okusomera awo nakuliisa akakanja naye nemukulwana mbe wakabi banaye nange nkutumiddeko Mr. Sserwanja baire Salongo batabani be bonna abawala be bonna bannakato baani tubagala nnyo n'abantu b'Exodus mwena tubatumirako nnyo mwebale bambi nakutulaba mwebale nakubezaawo essomero mwebale nakukola ssomero ddungi abantu ba Masaka Exodus lewoozi mwenna tetulina kyakubawa big up respect nekoji mubeere bulungi mweraba mweraba